Okay, omulabi wa conversation nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegeseko nakulwaliro lwa kusatu enaku z'omwezi mwenda omwezi gwa kubiri twagambye tukugenda kubeera mwezi gwa buwanguzi mwezi gwa kufuuka ba landlord nga bwe nabasuubiza nti olunaku we tugenda kuunveilinga project empya eya MPIGI New Estate wano woolaba mu kaseera kano oluguudo tubadde tulaga lwe lwa Kampala Masaka Road oluva e Kampala okudde Masaka awantu we tuli bayitawo KABIRA sorry nga wakava empambire bayitawo KABIRA estate yaffe empya weeri ebiseera ebisinga nkikola nnyo nti nga sinabalaga estate nsooka kubalaga project oba biki ebiriranyewo efaanana etya waweeri gwe kennyini n'ogenda okugula ekintu ng'okimanyi ng'omanyi kyogula olw'ensonga nti abantu bange bangi bali wabweru wa Uganda bali mawanga g'ebweru abamu babadde banyigiriziddwa abamu bafereddwa abamu babbiddwa abamu balimbiddwa ab'eŋŋanda n'ebiringa ebyo n'olwekyo njagala nnyo okulaga estate newoba nga tolina muntu wa Uganda ng'osobola okusasula ssente nga toliwo mu Uganda omanye wantu w'oguze nti nagula wantu we wati ne we wati wali wafaanana bwe wati mu kaseera kano ekkubo lyoli mu kulaba lye liva ku Masaka Road okugenda ku estate yaffe muganda wange ali mutuzzaako kati n'emabega okuba nga ate atulaga buli kimu nga bwe wali amayumba ebitundu nagamba nti nze muntu atunuulire wantu enkulaakulana gyeraga so situnuulira wantu watuuse enkulaakulana kati wano we tuli ku Masaka Road yeeno gy'oli mu kulaba Kampala Masaka Road we tuli mu kaseera kano wolengera ebizimbe ebya bbulu ye KABIRA stage njagala okubaza bakyali bange ababodaboda abali awo aba KABIRA stage okuva ku stage okutuuka ettaka lino weeriri okutuuka estate eno weeri batwalirawo ekinene siringi 1,500 ekinene naye nga zandibadde siringi 10,000 oba okutambuzaawo ebigere oluguudo lwoli mu kulaba eri maaso gy'olengera ye MPIGI oluva mu tawuni y'empigi okujja wano wenyini woowetera waliwo distance nnene bw'oba ng'otambulira mu mmotoka ekirene zibeera eddakiika 5 ku 7 okuba ng'otuuse wano okuva mu MPIGI town okutuuka wano ate ng'okuva ettaka weriri munansonyi wamu okuva ettaka weriri okutuuka okuva wano ku kuba okutuuka ettaka weriri otambuzaawo butambuza bigere oba okulinnyawo boda ya 1,500 we wantu okumpi okuvaawo okujja ku kkubo era nga nearby town gy'oyinza okugamba tulina tawuni y'empambire tulina ne tawuni y'empigi osobola nti nze ngenda kukolera mu mpambire oba ogamba nti nedda nze nja kukolera mu mpigi kati wano we tutuuse estate bwetyo bwetunula nabagamba nti ntunuulira nnyo omuntu okumuwa estate omuntu okumuwa poloti ng'amakubo mateeketeeke bulungi tuguza poloti nga eyina ekkubo lya fuuti ezitaka wansi wa 18 kitegeeza nti tutunuulira amakubo agayisa emmotoka 2 nga muliraano oni bw'aba nga avaayo tosobola nti mwami Lugonvu wuuyo ajja sookodde munda mu kikomera nedda tukuguza ettaka nga ekkubo lyegasa fuuti poloti za fuuti 5 ku 10 zino tukuwa ekkubo lya fuuti ekitone nnyo 18 kubanga tukkiriza nti oba osobola okulyegazanyizamu ate nga libadde marketed poloti zaffe zibeera za byapa eno estate bangi mubadde muwebuuza muga mwami Lugonvu bangi bafiika ku estate ey'Obukadde Munaana era bambi bangi ne balekayo ne ssente zaabwe naga nti mwami Lugonvu kufa onaafunira ey'omunaana kati tuyina eno era bwe tugenda okusooka okukonsidala nga balinga 7 already waliwo n'abaweereza ssente zaabwe kubanga nabategeeza ku mani tugenda kugiggulawo waliwo abaga nti mwami Lugonvu ffe tumanyi ebibyo oluba okuggulawo ng'ogira oti ssente zaabwe gye ziri be bantu nga 11 naye nga estate nene lwakuba nti ogirengerera mu aerial view ogirengerera mu bbanga amakubo mateeketeeke bulungi buli poloti eri demarcated buli poloti erina akayinja kaayo poloti zetukuwa ziba za byapa ekya private Maryland omanya nti olina ettaka lyo erya lifetime nga n'obujjajja bw'obujjajja okugjako nga gwe osaze onoga nti olitunde naye nga n'obujjajja omanya nti ogenda kubeera n'ettaka lyo mirembe na nnaku amakubo geego nga bw'ogalengera ezo mmotoka ze zibadde ziyitamu already waliwo ababadde balambulayo olwaliro abatandise dda sirina oluusi kyemba nsobola kukola naye waliwo omuntu aga nti mwami Lugonvu nze nkole ku ttaya oluba okugira otiraga nti wagigudde nti kati waliwo abalambuddeyo gega amakubo g'olengera emmotoka zibadde ziyitamu naye nga poloti zikyaliwoko okyasobola okubeera omu ku bannamukisa okufuuka landlord mwezi guno ogwokubiri ne poloti yo fuuti 5 ku 10 ku Bukadde Munaana n'ekyapa kyako ku ssente ezo ebintu byaffe byanjawulo tewaliwo nkola yagamba nti kati guzizza
ate kaakati mmaze kaakati nkuwadde ekyapa genda weesaleko nti ate kaakati nkuguzizza ekibanja kaakati ate weegule mu kyapa nedda. Ettaka lino ly'ogula sente z'osasula kwe kubeera n'ekyapa kyo nga kiri ku mmeeza be pa. Ekyenjawulo gwe ekyokola kiba kimu kyakukizza mu mannya go, era bw'oba oyagala okuyambako ku ekyo tukuyambako okukizza mu mannya go. Ekyapa kino ekidda mu mannya go bulungi nnyo, n'olwekyo tukuwa ettaka etteeketeeko bulungi nga bw'olengera neighborhood. Kati awo waliwo abantu abasoba mu 20 n'omanya nti tukola ekyalo mu kyalo ekirala, tukola ekibuga mu kibuga ekirala, tukola ekibuga mu kitundu. Nti njagala kwebaza bassentebe ab'ebyalo eby'enjawulo babadde so welcoming, babadde batwaniriza mwami Lugonfu mwe bali kujja mutuletedde enkulaakulana neighborhood bangi babadde so welcoming wadde nga abamu neighborhood mubimanyi wamu newali naye nga ate otunulira nga abasinga babadde so welcoming. Naddala kweno estate batwaniriza nnyo, mwe bali tukolera nguudo, mwe bali kukola kino, mwe bali nnyo, mwe bali ddala. Estate bwetyo bwefaanana tukyagezaako jjukulaga nga weeri si we wantu bogamba nti kaakati ate ogenda kusenda ojja buzi n'oteekawo nnyumba yo. Kati njagala mu kaseera kano kikiri kyembaga nti abantu banoonya ewantu ewakula ne bateekayo enkulaakulana. Maaso njagala ontwalire ddala maaso mugananga ali ku kamera, maaso gye tugenda waliwo omusajja ate ng'oyise wano wendi yataddeyo ka beach ke ekyanja. Mwabamanyi MPIGI wano tuli kyanja kati obeetera KABIRA nodde ekyanja, nkimanyi nti abakulidde mu MPIGI muyina okuba nga mmanyi ka beach keeko. Omusajja yataddeyo ka beach ke n'ateekayo n'ebisulo. These are the people betwogerako. Ye atunuulira ewantu watannakula n'afunayo ku layisi, gw'ogenda okufunayo ku bbeeyi nga ye yasetolingayo dda. N'olwekyo wolengera yasetinzeyo beach ye buli kimu. Garden nalabye nga wakuze, bizimba abizimbye, bw'okalina abutaddeyo, ekitegeeza nti ateekayo residential. Osobola okubeera ng'osula olina ekibeeyibe kyo noga tugende tudigiddeko wali kuko, oba agenda gituuma kyanja beach nze naawe noga tugende tudigiddeko ko wali, ate n'okuba ng'osobola okuba ng'ogenda okuwummuza ebirowoozo. Bwe tufuna neighborhood bwetyo kitegeeza nti abantu abo bonna baleeta enkulaakulana mu kitundu. Nze ntunuulira nnyo ebiseera ebisinga nti ewantu wadde njagala ewantu ewakyakula kubanga wabeerako layisiko, naye nga nzijukira nti ne Namugongo kati ali mu bukadde 10 yaliko mu bukadde 5, ne Namugongo ali ku bukadde 15 yaliko ku bukadde 3. Abaayanguwa ne bagula. Kati kyekintu kyendi mu kukola era kyekintu kyendi mu kusiga mu baganda bange abalugomvu family. Tutunuulira Namugongo ow'omwaka 2005, ow'omwaka 2004, ow'omwaka 2002 gwe tuli mu kuzimba mu MPIGI. Kati wano woolaba abamu ku baneiba baffe be bano booli mu kulaba lye essomero lyolaba mu kaseera kano tuliraanye essomero, era kitegeeza nti bano bajja kutwetaaga oba oliawo. Ate bambi batusanyukidde nnyo, bali so welcoming, baaniriza essomero tuliriraanye. Waliwo n'omukyala yateekayo amaka ge manene olwatulabye nagamwe bali nnyo, mwe bali eddala mwami Lugonvu okubanga mutuleetedde enkulaakulana. Abantu nga bano be bampa obuvumu nenga nti omusajja bwabanga asobola okukwata obukadde 3 n'ateekayo amaka ge n'agasiba ekikomera n'agateeka ewantu ng'eno, olwonzi ow'obukadde 10-15 lwaki neepampalika mu bitundu bye sinnasobola ne ŋŋamba kanoonya abantu bange gye bajja bakule n'enkulaakulana. Oyinza okubanga mu kaseera kano olina sente zigula poloti, onaagenda okufuna ezizimba ewantu wano, onaagenda okuzimbawo nga tewakyali wa bukadde 10 kubanga poloti zawo ziri mu bukadde 10 naye naga nti ya bukadde 8 nga tewakyali mu bukadde 10 nga wali mu bukadde 15 bukadde 2. Omulala n'agenda okweyiya mu bbanga lya myaka mitono ng'ewantu wano wavudde mu bukadde 15 wazze mu bukadde 2. Era byebyo bye tusanga mu bitundu baga nti naye wano wafunawo otya nti we twagulirawo nga wa layisi nga wa sente mmeka nti nga wa bukadde 10. So kyekintu kye tuli mu kukola, kye tuli mu kuzimba okulaba nga oba oliawo abantu baffe bafuna neighborhood ennungi. Amaka gaago galaba abatusooka yedda bankwasiza ensaalwa, baagula ebitundu ebinene obwaguuga, naye ffe lwakuba tugenzeyo leeti era tugende n'ekyo kubanga akaseera kajja kutuuka nga ne fuuti anakwana okugifunayo oyinza okkanira oba oliawo. Naye nga ekyo kyolengera ekyamabaati ameeru waliyo amaka g'omwami manene ayinayo faamu y'enkoko abaagala okulunda. Bwe tulira n'abantu nga bano tuwaŋŋana amagezi ne tugaziya akatale, n'omanya nti emmotoka eno n'amagi goono eno n'agago
emmotoka enona enkoko zoono enona n'ezizo ate naye n'amanya nti ne neiba wange wali alunda enkoko. Bituyamba abantu booliraanye batuzimba. Kati wano woolaba nga tuvuddeyo wali ku faamu, ettaka liri wali mu maaso ga faamu. Kati wano bwe tujja, gano ge maka ge baataddeyo, ono gy'asula. You get me? Yasibye ekikomera kye n'ateekayo amaka ge gali kwoleka, kuliko buli kimu, talina kyejjusa. Kati bw'ovaawo ate abatuddirira ly'essomero. Oyita ku ssomero n'otuuka ku estate, ekitegeeza nti ebyenjigiriza ebyaki ebimu tubeerawo bw'oliawo tubigonzeza. Poloti zeezo ennamba kweri ku screen ogenda kuba ng'ogiraba, ya fuuti 5 ku 10, bukadde 8 ku bukadde 8 ekyapa. Nagambye nti ettaka lino obeera olengera Masaka Road, kati olaba tuli ku ttaka naye Masaka Road yoyo gw'oli mu kulaba mu kaseera kano, yoyo simanyi oba osobola okulengera emmotoka nga ziyitawo. Oyo gw'olengera maaso wali kolansi ye Masaka Road. Katuyimiridde makati yo kolansi wali wolengera maaso obudda Mpambire then n'ogwa MPIGI. Tawuni eri okumpi Nagambye tulina tawuni ya MPIGI ne tawuni ya Mpambire, ze tawuni eziri okumpi oba oliawo mu kaseera kano zosobola okuba nga oconsidering. Amakubo go magazi nga bw'ogalengera, tukuwa amakubo nga naawe kenyini weeyagalire wantu. Si bye bino bagamba nti kakati nkuguzizza ojja kulekayo fuuti 10 za kubo. Ne bw'ozimba ku jjinja, ffe ekkubo lyo tuba twalimarketinga dda era lifulumira ku kyapa. Buli poloti tugikola ng'era ekkubo lyayo ekitone nnyo lya fuuti 18. Buli poloti ekitone nnyo nga lirina obugazi bwa fuuti 18. Si bye biri kakati gw'ojja kulekerayo munno ekkubo, kati gwerekerayo muno nedda. Byonna bibeera demarcated. Biba biteeketeeke bulungi, poloti ziba nteeketeeke. Waliwo oli asobola okugamba ttaka gimu, waliwo asobola okugamba nti nze njagalako poloti, waliwo yakuteeko poloti 3 naga nti nze njagala kusooka kuteekawo bitooke, bwe naafuna ssente n'azimbako. Mpola osobola okukikola kubanga ttaka gimu walungi, wali fertile, wali virgin, tewabaddewo nnyo bintu nti bakuluusanyawo nedda. Osobola okusimbawo ebitooke byo n'ogenda okufuna ssente mu bbanga lya myaka 2, kubanga baana bangi abasinga baganda bange bagula poloti naga nti kati mwami Lugonvu poloti ngimaze kanneeweeyo emyaka 2 ngende mpaka sezizimba. Kakati gwe omuntu ali mu mbeera eyo gule wantu ewakula, onaagenda okumalako emyaka 2 ng'ofunye ezizimba ate nga tewakyali kyekimu. Naye bw'ogula oteekawo ebitooke. Waliwo baganda bange abansanyusa, ogenda otuukayo nga waliyo muwogo, waliyo ebitooke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati wantu wali virgin osobola okusimbawo ebitooke byo. Ettaka bwe lityo bwe lifaanana. Estate yaguddwawo olwaleero, batandise waliwo abagikwatako edda already abalinako poloti zaabwe excuse me, naye ng'era tukyasobola. Waliwo abagenzeyo olwaleero, waliwo ababuukinzi abagenda okulambula olunaku olw'enkya, waliwo abaweereza ssente nga balinze okuweereza abantu baabwe, waliwo abaweereza ssente nga baga nti nze mwami Lugonvu nja kudda ebintu byange nja bisanga naawe. Abo nabo weebali. Njagala kwebaza obwesige bwe munteekamu n'ensaasira abayise mu kusoomozebwa, kubanga ebiseera ebisinga abantu abampa ssente mu mbeera eyo baŋŋambirako ebigambo bingi. Mwami Lugonvu nze gw'olaba, mwami Lugonvu nze gw'olaba. You get me? Balina ebigambo bingi bye bateerako nti ab'eŋŋanda zaabwe babayisizza si bulungi. Nze baŋŋamba kino nagenda okudda teziriiwo, baŋŋamba bangulira nagenda okudda tewali, gwe nasindika yagamba eyo wala, bwe namugamba ngulire naŋŋamba nkugulidde, nagenda okutuuka nga sirina wenjiraba. Bye bintu bye tuzze tusanga abasinga obungi. N'olwekyo nja kubasaasira abayise mu eyo embeera, abayise mu kusoomozebwa. Naye nja kugamba nti ebiseera ebisinga buli mbeera gye tuyitamu ebeera ya kuyiga. Kati wafuna ekyokuyiga mu kaseera kano oyinza oga nti mwami Lugonvu njagala kwekwata tulabe butya nange bwe nsobola okuba nga nfuuka landlord. Ettaka lyeryo fuuti 5 ku 10 litudde walungi, teriri mu lutobazi, liri wantu wakalu, ewali virgin, si waalu nnyo, osobola okulimirawo. Omuntu alina fuuti 5 ku 10 ozimbako ennyumba yo. Bw'omala okuzimbako ennyumba yo n'osigala ne wosobola okulimira ebitooke byo, n'osigala wosobola obutooke bwo obwewaka. Omuntu alina fuuti 5 ku 10 ofuna wokola ki, wozimba ennyumba n'osigaza olujja n'osigaza woolundira. Poloti eba nnene, n'olwekyo osobola ogikoleramu buli kye weetaaga oba oliawo. Ono ye Masaka Road we twawetedde.
muganda wange alaba logonvision mu kaseera kane kubo lyeryo lyoyitamu maaso eri gye twolekera gyolengera emmotoka gye zidda ye MPIGI wano woweetera bwoti nodda ate ewali ekkubo lyaffe oba oliawo gy'okwata okuyingira ku ttaka lyaffe mu kaseera kano lyetusabuukuludde olwayo enjaga tulisabuukuludde lwadde mu butongole wadde nga lyasabuukulwa dda naye nga bwekityo bwe kiri waliwo abantu ababadde babuuza mwami Lugonvu biki bye neetaaga bwe mansindika omuntu wange mu kusooka kino kanti clarifying mu kusooka okulambuza kwali kwa bwereere era nga nkwata ba driver ne mbawo abantu bamwe ne babalambuza naye nagenda okuzuulanga ku buli ba driver ku buli bantu 10 be batambuza abantu 3 bagenda kutuukiriza nti natuuseeyo ng'abamu ssente baazirya abalanga agamba kangende nambula kutalo kyabwereere gundi yannemerako ng'abamu baazirya totale nga baazirya abamu bamala kudananga nti mwami Lugonvu omuntu gena sindika ekituufu ssente yali yazirya sifunanga muntu ali red and willing ggulanga ne ssente azirina n'atuuka ku estate ya Lugonvu yonna n'agamba temusanyuddeyo simufunangako simufunangako ng'ali red and willing ne ssente azirina n'atuukako naga temusanyudde simufunangako naye raba nti kati ne tugamba kiri bwe kiti okuvugisa abaana bange amafuta ag'obwereere kubanga babavuganga ne babatwala emmotoka nga zibavuga ne zibatwala ne zibazza olinaga nti kale ndabyewo olinaga nti omuntu wange yalambudde nti kubanga babeera bangi naga nagenzeeyo naye saasimi nga ne ssente tazirina kati ne tugaa nti amafuta ago twagala omuntu ali committed ne tugamba nti tuseewo abaana bange be bakimpa nti tuseewo commitment fee nti commitment fee abeera atya omuntu omugamba nti ogenda kusasula emitwalo 5 egikutwala naye ate bw'osasula poloti ssente ezo zikuddizibwa omuntu ali committed ali ready and willing ajja kusasula ssente zo kubanga akimanyi ngenze kulabawo era ssente bajja zinziriza era oli kasaga nti ate eby'emitwalo 5 nga sibitegeera nze ngamba mumuleke kubanga nkigamba nti emitwalo 5 gigenda kuddizibwa nobona nga nti nze ndi muguzi sobola confirminga nti oli muguzi okuva ku balambuzi ku bakebezi aba UNBS abakebera waliwo oli nga ye kyali kimu nti tondaba nabadde nabo naye nga ssente z'omwana yazirya dda ne tugamba tuseewo commitment fee wa mitwalo 5 omuntu yenna abeera z'okulambula ng'ali ready and willing kimwanguyira agamba nti nedda poloti gy'ogenda osasula ya Bukadde Munaana bwe gamba nti sooka osasula emitwalo 5 bakutwaleyo olabeyo zigenda kuddizibwa ng'osasudde kirimu olusozi ndowooza tekirimu olusozi era kitujjako abantu nti emmotoka eyanditutte abantu abali serious ogenda okulaba ng'aliwo neyalya ssente z'omwana we yalya ssente za muganda we naye ng'agituddemu naye nga tagenda kukola kintu tuli mitingi tutwale abantu abali committed abantu abali willing naye ezo ssente emitwalo 5 teziba zange era teziba za mafuta buli muntu asasula poloti ye ssente ezo zimuddizibwa era abaguze ku poloti mukimanyi n'abamu asasula emitwalo 5 ogenda kakati ovuddewa n'omuwa emitwalo bambi 15 naddayo kubanga abantu batono nnyo abakyalina omutima ogwo ogubeererawo abantu baabwe babadde batono abalina omutima ogubeererawo abantu baabwe enzudde nga batono abasinga ab'eŋŋanda nze simanjire mu baŋŋanda naye mbirabye ate ebbanga lyemaze nga nkolaganako nammwe kimpadde obusobozi okulaba abantu bammwe kimpadde obusobozi okutegeera abantu bammwe butya bwe babalowooleza butya bwe babeeyisizaako butya bwe babatunuulira olina okumanya nti muganda wagenda kugula poloti n'omulaba ng'asongoza omumwa ne bamukusindikira naye ng'omulaba bamukaka bukasi naye nga muganda wo nga bw'onaava mu bulamu bw'ensi eno muganda wa kapoloti ke yagula nga gw'okamugulidde osobola okubeezaawo omwana wo n'abeerawo naye nga babakaka bukasi nze bye si byenjagala nze sirina budde nze nedda nze sijja genda bangi era bambi abamu bamaliriza baga nti mwami Lugonvu abantu bange kirabika tebajja kusobola kankuweereze ssente onondereko poloti bangi abafise mu mpika eyo nga estates nga nnya zigenze bwe ziti naye ng'abantu be nze sirina budde onadda n'obyekolerako abamu bagamba onadda n'obyekolerako oluusi nga ssente obadde ozimuweereza nga tazirina
abalala nga gwe okumanya nti ogula poloti omuleka muzigo lutalo zenganda zetulina naye all in all nja kubagaliza buwanguzi poloti muzirabye za futi 5 ku 10 Bukadde Munaana buli poloti naga nti buli poloti edda n'ekyapa kyayo sibye bino ebyakakati weegule sibye ebyakakati weesaleko sibye ebyakakati kwata ekyapa ogende wejjeko nkukwasa kyapa kya poloti yo nga kiri demarcated n'okwata nti nze ndi ku poloti 2567 you get me ebyapa bya abagula ebyapa bya nseke bigenda kufuluma probably next week bange bijja kubanga bifuluma ebya kumanga zali gundi biri phase 2 naye nseke phase 2 probably next week bange bijja kubanga bifuluma ebyapa bya boza byafulumye abagula Kimbugu boza wane wa defense estate ya Fesemba yo kumpi n'essomero mujja kunsindikira abantu bamwe ebyapa byafulumye bajja kujja n'endaga muntu zaabwe mbakwasa ebyapa ebyo n'ebyapa bya estate endala kakola phase 2 ewa haja agenda kufuluma ne phase 3 agenda kufuluma naye kakola ku lusozi yafuluma mujje muno n'ebyapa byammwe Kimbugu Kirazi oli yasooka wali Mpambire estate ekimange wasooka byapa byafuluma ne walala ayowenjawulo oli musobola okujja ate oba okusindika abantu bamwe ne bajja ne bano n'ebyapa byamwe nenga abagula wano okumpi n'essomero estate yali wano okumpi n'essomero eboza Kimbugu boza ng'owetedde wa defense waggulu awo nga ku ssomero ebyapa ebyo byafulumye mujja kumpeereza ate abantu bamwe oba oli awo baberenga babinona naye ng'eno mu kaseera kano yeriwo tugiguddewo olwayo tusazeewo okugigulawo lwa kusatu nga nkimanyi tulina olwokuna tulina olwokutaano olw'omukaaga tujja kulaba bwenjo kikola naye nga tukakasiza tulina olwokuna tulina n'olwokutaano oba oli awo ennaku ezo zijja kutumala oba nzikiriza zijja kutumala n'olwekyo abali ready and willing osobola okuba nga weekwata omukisa guno ate kubanga tegukuyitako kubanga gwe guliwo mu kaseera kano nabagamba nnyo nti ntunulira nnyo ebitundu nze ebikula okusinga ebitundu ebyakula ntunulira ebitundu ebikula n'engoba enkulaakulana gyegenda so si kudduka nkulaakulana gyeri ate banseerereyo mu kifo ky'okunguza fuuti 25 kubanga Obukadde Munaana ensangi ekitone nnyo ensangi Obukadde Munaana mu kaseera kano bw'onoonya akawunju bwe kakugulira abaguzeeko ensangi musobola okunjulira naye n'ensangi bamuvumako nga baga nti eyo wala eyo togulaayo naye mu kaseera kano buli baga nti sisukka maya naye ekibuzo ekiriwo nti Obukadde Munaana emaya bw'okugulira wenkana ki kati mu kaseera kano feeza eriko omuliro oguliko gwa mpigi tetugenda mulwamu speedi gyakulirako nze mbabuulira nti bbanga tunoogenda kulaba nga kati Kamengo yatunda ate naye yatandise kubanga ebbeeyi y'Ekamengo tekyayawukana nnyo na bbeeyi ya mpigi ndowooza mulaba speed ensi tegenda kudduka ku misinde gye tuddukirako wabula tulina kudduka nayo kubanga waliwo abadduka emisinde mingi gwe bw'oyagala ensi eddukire ku misinde gyo oyinza okuba nga obeera owere n'olwekyo bwekityo bwe kiri poloti ezo ndowooza ebisinga mbibannyonnyodde byebyo bwe bityo bwe biri oba oliawo kambaagaliza ekiro ekirungi esimu yange yeyo kweri aba whatsapp mujja kuweereza whatsapp abatali munda mu ggwanga Uganda muweereze whatsapp nja kusobola okuba nga mbaddamu oba oliawo kijja kwanguwa kubanga olina kye weetaaga okuba nga oluŋŋamizibwa naye nzikiriza okuba nti byonna mbibannyonnyodde ebikwata ku estate eyo kati ndowooza bitono nnyo byosobola okumbuuza nga bikwata ku estate eyo kambaagalize bwagaliza ekiro ekirungi.